Kakati emmotoka ya soda yagudde ku kitundu ku kyalo, emmotoka ya soda yagudde. Kati abantu b'oku kyalo ekifo ky'okusooka okutaasa ababadde bali ku mmotoka, ababadde bavuga emmotoka, basoose kutaasa soda. Emmotoka olwagudde, ababadde bavuga emmotoka n'ababadde ku soda oyo nga bamutwala gy'alina okugenda baagudde eri ne bafuna ebisago. Kati bannakyalo ekifo ky'okusooka okutaasa abalwadde baasoose kutaasa soda. Buli omu ng'avaawo ne katoni, buli omu ng'avaawo, abantu babbye soda w'abandi. Waliwo oli gw'olaba apaakinze emmotoka eya bbulu, yapaakinze n'asooka ateeka mu mmotoka. Ndowooza abamu babadde beegomba okukola amaduuka naye nga tebalina kapito agula soda, ne bagamba kibuyaga asudde. Kyoyagaliza embazzi kibuyaga asudde baaba. Ne balyoka baluutinga soda abayaye babbye soda w'abandi. Bano nno ababbye soda kuliko bataata b'abaana. Basajja bakulu babbye soda kati nga bamutwala ewaka. Atuuka ewaka n'agamba omukazi w'ewaka, ani olwaleero boyi lubadde lulalamu. Leero nkikuye njagala munyo ku kasoda. Omukyala n'agamba mwami weebale kukola, kumbe taata w'abaana ava kuluutinga soda, emmotoka ya soda egudde ku kkubo. Ababadde bavuga emmotoka eno baba batadde ebbali n'ebiwundu byabwe bagira bakaaba mpola, bagenda kubaddira nga bamaze okubba soda. Kati bano abannakyalo ne basooka ne bataakiriza soda okusooka abalwadde. Ne Uganda eno omuntu afuna akabenje kye basooka okukola kwe kumubba. Omuntu bw'afuna akabenje basooka ne bamuggyako waleti, ne bamuggyako amasimu, bagenda okumutwala mu ddwaliro nga talina neezigula panado nga zonna bazimubbyeko. Kati bwe bannayuganda. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano okeerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like etambule tuve ku buli muntu vidiyo yiyo. Banaye kati omunnayuganda ye ewabeera akabenje asooka kwawulako bibye nga tannaba kukutaasa gwali mu buzibu, ye asooka kwawulako bibye nasooka n'atwala ebyo ate n'alyoka gwako. Infact ayinza n'okuleka n'ofa. Kubanga bannayuganda tubamanyi abantu abagudde accident basooka kujja kucekera ne bakwata abalwadde mu nsawo. Accident zitta abantu ku Masaka Road, ne basooka kubba masimu, busawo bw'abakazi, waleti, kukwata balwadde mu nsawo ne babagyamu ssente. Omulwadde agenda okutwalira mu ddwaliro nga talina n'ekikumi ekigula amazzi, amasimu nga bagabbye. Kati oyo ye munnayuganda. Emmotoka y'amafuta wano yagenda n'egwa. Bwe yagwa ne batandika okuyingira mu mafuta nga bagayuula, babba bidomola, balabye omunyago. Yagenda emmotoka kukwata muliro n'ebaluka bonna n'ebatulisa n'ebookya ng'omukyoma ne bafa. Kati njagala otunuulire vidiyo eno. Emmotoka ya soda yagudde. Mu butuufu ekifo ky'okutaakiriza emmaali bazze mu kubba soda w'abandi. Yabadde nga Christmas, Katonda asudde, oyizo ga emmotoka yavudde mu ggulu nekka ku ttaka. Abaana babbye soda, ababadde beegombadde okukola edduuka, oli yeegombadde okukola edduuka, yeegombadde okukola supamaketi, yeegombadde aludde okunywa ku soda nga wa bbeeyi, babbye katoni ne bamutwala. Awaliwo yazze n'okukutiya n'apakiramu n'agenda nga gwonna guzituwa, agenda ali ati nenayi nga bannange ekyabadde wali gwabadde mudido.
gwabadde mudido kati bo bannanyini mmotoka abadde bagivuga badduleeva abatambulira ku mmotoka eya soda babadde bali wali nga banyiga biwundu nga tebalina kibayinza kukola nga ne bagezako okufuguma bayinza wate okubatta obusi bano balisobole okubba kamwa Katonda atusaasire naye eno Uganda Museveni yabadde agitunda buli omu n'amuwaako ezize nze ne bwe bampaayo akawumbi simba sibanja kubanga naye nsigalamu bwe bampa akawumbi naye nedda ŋŋenda nsobola okugenda bwe bampa akawumbi ŋŋenda nembeerako keeyo ewa Trump ne muyamba nembeerabeerako keeyo naye nga yo Uganda esaladde bagitunda buli omu ne bamuweezize kubanga Uganda omuntu afuna akabenje ssebo ne bakulaba bulabi ate ne baagala okubba okuggyako by'olina waleti nsawo kati nze bwe ntunulira akatambi kano kansisa sooka obalabe bonna bonna bye babukuta buli omu abukuta nadde eri atuteeka katoni waliwo n'oli apaakinze emmotoka yoba yabadde ayitawo n'alaba nga emmotoka egudde abantu bali mu kubba n'apaakinga ddaya naye kati yabbi ateeka mu mmotoka awo boolaba ababbi bataata b'abaana balamba soda gwe bali mu kubba bamutwalira famire agamba omukazi olwaleero nno lwabadde lulalamu nkosizi zino ennaku eza bulijjo nakikubye nnyo kati musake munywe ne ku kasoda naye nga soda aba kubba mubbi emmotoka egudde n'ayoola njoole kakati eyo Uganda okitegeera eyo ye Uganda naye tetubanenya kubanga munnange nammwe abatunda soda mulwawo okuddiza abantu tewali musango gwa muntu wano kuba si be baasudde emmotoka yagudde byayo kiringa emmotoka ya ssente okugwa abantu ne bagitunuulira abantu baba balina ozitwala so sibanenya naye ate artistiko muyambanga kuba abafunye obuzibu kuba kati ye soda mwamuyambye ne mumutaasa naye ate abantu bo mwabalesse baatuse kutaasa soda okusinga okutaasa obulamu bw'abantu soda buli omu yamutaasizza ng'amuteekamu ekifo ekiri seefu abalala bamututte mu maka gaabwe abalala bamututtewa naye ababadde bali ku mmotoka bo baba batadde ebbali oluguudo bagira bagumamu bamale okutaasa soda balyoke bajja ate bano n'abalwadde soda atakaaba soda atalumizibwa gwe basoose okutaasa oye munnayuganda si omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mwenna mwebale kusubscribinga mubeere bulungi peace and love